By the way kiba kitya kati manager yawa omuyimbi omulimo oba omuyimbi yaba awadde manager omulimo ekintu ekyo ene buli omu aba awadde munne sijja kulimba ani asobola okubeerawo nga munne taliiwo can an artist be there without a manager anti nyaka tutunuulira kati conversation eri nti ani asinga okufuna mu munne bw'abeerawo nfiirwa nnyo bw'aba taliiwo bino ebintu tebiriimu ani asinga kufuna mu munne nedda ekyo kikyamu ffenna ensi eno buli omu adipendinga ku munne ekyo kye tuba tumanya yes mwena mukola business buli omu afunemu tekiriiko mbu ate ani asinga ofuna mu munne ate naye nga bwemutuuka okufunamu ku butakkaanya omuyimbi yagoba manager agoba mukamawo bw'omugoba naye era oba omuwonyeza kubanga n'abayimbi temuli bangu tetuli bangu abayimbi ogenda nti n'abayimbi era tuli bangi ng'agenda afuna omulala ng'atadda ku ggwe ate era kituufu abayimbi bangi omugoba nagenda nafuna omuyimbi omulala so just tuba tulina kwetereza mu neeyisa yaffe nakutegeeragana kubanga okunyiiza n'okunyiigagana tekigenda kuvaawo ekyo okitegeera tekigenda kuvaawo just wemba mufunyemu obutakkaanya kubeera kwetegeera musonyiwagane mugende mu maaso Vanesa otera okufunamu obutakkaanya ne manager wo nga bwe nkugambye nti okwenyiiza tekukomanyiza okubanga ye tanyiiziza naye ng'ate nze munyiiziza okitegeera naye just kubeera kweddamu nakubeeramu kabuntu ne tusonyiwagana obulamu ne bugenda mu maaso ate olaba olaba Yesu bw'omunyiiza mbu ng'ava mu bbanga ng'akusonyiwa nedebete kwasaganya mutya situation yeebeera etya anti kisinziira kyekireese obutakkaanya kantu katinitini ng'abantu bwe banyiiga omunyizizza maybe mubadde mulina program yakugenda ku show kereye byobadde tugamba okunyiiga okwo okutinitini okudisappointinzemu akatinitini anti nenkugamba akunyigidde ebyaddala nno no ekyo kiri obvious kuba already okimanyi otuuse late ku show mwabadde ne program otuuse late era musuubire nti agenda kunyiiga naye mutuule mwogerezeganye nti manager ekituufu nkoze ensobi naye nsaba kunsonyiwa obulamu bugende maaso ayinza obutakusonyiwa there and then nemugenda nemukola naye you keep on talking conversation erina okubeerawo between you and him okay that's good yanyiiga atya atugubala fikindeka tulina Vanesa Nansy muyimbi tunyumyamu emboozi kansuubire ebigambo bitambula bulungi ofunamu ekyokuyiga saagala onyumire obunyumirwa saagala emboozi obenga oli awo olaba bulabi oba osunga busunzi kubanga munaye of course era temubulayo naye ekisinga obukulu mba njagala naddala gwe omuyimbi ali eyo omanye muyimbi muno kikyayita muproducer ali eyo video director ali eyo video vixen ali eyo gwe wenna ali mu industry promoter ani wenna obenga ofunamu ekyokuyiga ate tubeere ng'oba oli awo abantu bano baba beetaaga help wano ne wali obenga obayamba accordingly nga tumaze kuyita eno n'eno Vanesa birungi ki by'ofunye mu ndongo okay ebirungi nfunye bingi nnyo mbiza okuba tebinaggwayo naye era at least kubanga nze nsomye obulamu bwange bwonna nsomye nga ndongo yempeerera sijja kulimba endongo yempeeredde nti mugenda ku show ne musasula akasente ako ne kasasula fees newe nasomeranga eddeeyo twafunangayo bursaries bityawo ebityo naye nga it's all because of music ndongo yempeeredde simwejjusa muwadde n'omulundi n'ogumu tonnafuna mbeera yonna ekulowooza nti nayo nabika nja kutuukako akaseera nve mu music
sinaba kifuna kuba ate byenkyagyeetaagamu music byenkyamwetaagamu bingi nnyo nange nina okuvuga ku motoka fiiki nina okuwa ku bazadde bange bye baagala endonga ekitegeera ebintu bingi nnyo bye sinabatuukako saawa eno then nfunye emikwano mingi nnyo mu music naawe fiiki saawa eno oli mukwano gwange because of music era ozze wano singa mbadde mu bintu birala nnyo nti oba ndi mu saaluni yange nga siri mu ndongo wandiza okunfunako interview bameka bali mu saaluni bemukolako interviews kyogamba bossi bamugaso eri eggwanga lino bamugaso naye music ate ye alinako wakutuusa alina abantu bakusinkanya babadde tosuubira. Yes, nina abantu bangi nnyo ab'obuvunaanyizibwa abantu ba presenters ate ekyobugaga ekisinga mu nsi muno be bantu bw'oba olina abantu ne bw'oba ofunye ekizibu okitegeera abantu basobola okukubeererawo not because you had money si kuba nti obadde mulungi nnyo gwasingayo si nti kuba obadde munene nnyo nnyo naye just obeera n'abantu nga mikwano gyo baba basobola okubeerawo mu buli kintu kyonna. Bw'oba oshootinga vidiyo zino gwe weekolako makeup? Nedda ofuna makeup artist? Yes, so buli kimu kibaako akikolako costume biki byonna? Yes. Nsuubira nti akaviiri ogenda kestayiringa makeup ogenda kwekolako okweyagaliza nga kuba kususe si kweyagaliza ka budget kabenga agabadde 5 aga makeup gasobola okukola ku project eddako agabadde 5 ag'enviiri nago ne gakola ku kiddako just ka budget kasala anti bagamba n'omuganga teyeeganga we batwe bakyogera omuganga teyeeganga so n'abantu abalala olina okubaako opportunities kuba nakugambye ensi eno buli omu adipendinga ku munne. Watubuddeko ku buzibu obuyinza okubeera mu studio sessions zino nga tu recordinga audio. Buzibu ki obutera okubeerawo nnyo mu kushootinga videos? Mu kushootinga videos bingi bisobola okubaawo. Musobola ofuna delays tugeze nti collaboration muno gogenda okukola naye na delayinga director yabagambye tutandika sawa west oli na delayinga okukakananga mumaliza kiro. Yes. Waliwo weather mizo okubanga video yamwe mwabadde temwagala ebiremu nkuba ne mwesanga ng'obudde bukyankalanye muyinza okwesanga nti bookings ebifo bisinga betukoleramu so ebizibu bingi nnyo osobola okubanga wakibookings ate n'omuntu omulala nakibookinga so nemusanga nga ngenda okutuuka ku location ate nga waliwo ekirala ekigenda mu maaso ate nga mulina okushootingirawo. Naye bizibu bingi nnyo naye just manyi ogenda kwogera ku njala bakukkiriza okulya ng'oli nga like mushootinga papa kati kano kawedde tulina okugenda wali tushootinge kali muba mulina okwetiminga bwewetiminga buli kimu obeera okikolera ku peesiyo mubaamu ate saalidde ate saakoze biki weesetinge bulungi ofune ekyokulya mugenda okukola nga olubuto kyekyo teri kyekwazo nti ate saasimayirize kuba enjala yabadde ennuma nedda muba mulina okwesetinga. Associations nyingi nnyo ezitwala abayimbi wano e Uganda gw'olimu eriwa? Nze ndi mu Talented Musician Network. Grace Nakalema. My good friend nkutumiddeko nnyo. Omukyala Grace Nakalema. Kati yammwe eri ne mugundi mu federation ze tuwulira ennaku zino? Yes. Eyedi Kenzo? Mweri. Kaji oyina? Njirina. Oyina yaki ya federation ya association? Nina ya association yange naye nebya federation we banaba nga waliwo enteekateeka ezituwa card. Kimanyi nti buli member aba alina okufuna kaadi ye. Kati bigenda mu meetings ne musoma mpulira mbu musoma. Olwensobodde ngendayo
kuba sente waliwo we babeera ne meeting naye nga togenda kusobola kubeerayo naye ng'ate era meeting ezibeeramu. Tugamba mufunayo ku ssente njokyayo nno nange nzire Masaka nga nina wentandikira mbu muba musoma biki ebyo buli lunaku tuyo abayimbi bagenze kusoma nti federation njokyayo Vanessa abalala bayinza okuba bafuna naye nze sifunangako kasente saagala kati mwokozese transport wo tugeze ogenda buli lunaku mbu ngenze kusoma anti ndi mu federation nga teriyo yadde akantu batugamba omudidi gwe muyoola eyo mukwano mpoza abalala sirina gwe njagala kwogera nti kituufu tufuna ate nga nze kamwa kwogera sigola ki sifunangayo okitegeera abalala bayinza okuba bafuna naye ate nze sifunangako. So mu association zonna eziriwo including Oma kubanga atulaba awo ayinza okuba nga ye umanduza gyasinga okutegeera waliwo associations endala lwaki wasalawo ya Grace Nakalema? Nali member wa Oma at first nali member wa Oma then nenvaayo omanyi nti omuntu okyusa w'obadde okusinziira ku objectives z'oba olina oba ebiruubirirwa by'oba oyagala okutuukako. So bw'olaba nga kino tekikoledde you're very free moving into another thing. Nakalema omusisinkano otya? Why do you go into her association? N'endongo nawe ogimanyi oba okyali wano n'osisinkana ono oba okyali wano n'osisinkana ono. So mwakonekitinga osanga ekiri ewuwe kiwooma okusinga ekibadde muwuma. N'ebigendererwa nga association ye kenyini byerina walaba nga bikuyisaawo you're free to go and join. Ye Vanesa Nansy gwe tuli naye emboozi tuginyumya kansuubire nti of course naawe kunyumira ate ofunamu ekyokuyiga. Vanessa, osinga kuyimba kuki? Mbaga, mikolo gya kwanjula, birthday parties, graduation, baby showers, bridal, biki kyo wa we ngamba nti kati singa mbanga ndi mu kino nnyo Vanessa nteeka okusanga performance yo. Awantu we siyimba kukofiirwa wokka siyimbawo kulumbe siyimbawo naye birthday parties, mikolo, mbaga, kwanjula, bala, performances zino buli ewali essanyu kubanga omulimu gwange gwa kusanyusa. So enyimba zange zonna zifiitinga buli wamu. Ne kuba kufiirwa obanga kusaako omusika awo tebakulabye ne ku balongo bagamba mbu emikolo gy'abalongo sibitegeera nnyo naawe temundabye naye ng'emikolo ngikola embaga nzikola graduation zinyimba kyekirala amabaala nga kuba n'ebisaawe mbikuba. So kati ninyo era bane yandineetaaze over any mbadde njala kuzza wano ombulire ku situation gy'osanze ku events ezimu eyo gy'operforminze abantu barecevinze batya music wo gy'oyimbidde ne ba event organizers ba promoters ba DJ babeera ku events eyo ng'ogenza okuyimba kibadde kitya? Mu kusooka tebyali byangu. Omuzindaalo go lwakuba nti twabeera mbaddewo naye nga okugenda ku show of course ogenda muli ku program naye nga omanyi nti waliwo ebigwa bitalaze wabadde ogenze ku program nga kwoli newesanga nga show ate erinnya nnyo ne bakugamba togenda omuyimbi omunene azze kusobola kuyimba. Zinga munsasula ezanga ate nkiinako disappointment nambemu then waliwo ka scenario edda nali kalangala eyo nali ngenze kuyimba naye audience gye nalimu
nga bali simanyi oba baali bayiseeko dda oba nga bakoze batya kati ne bagenda baŋŋamba vaayo. Oh my god. naye bayiseeko dda sawa nga mmeka ezo zaali basawa nga 5:5 awo bayiseeko dda kuba kati ntunulira audience erabika yalimu abavubuka abayitirivu kati ng'ekika kya music wo okubakuba mu ssaawa ezo nedda olina okuba ng'olina vibe y'amaanyi oba kiki naye audience eyinza okusooka neetakutegeera kuba bucupa nedda tebankuba bucupa naye eyo statement gye bakola yasooka naye neŋŋamba nkoze ntya naye nosaava ku stage nze gwolaba nalemerako n'okikuba paaka bwe nakikuba ne bankubira n'enduulu naye bayinza okuba nga at first tebategeera obanga nnyimba tebanabazitegeera bulungi naye kyekyagwera ate bakyakwagala obeerewo kitegeera baali bakkiriza si byangu omuyimbi ali eyo oyinza okulowooza gwakisanze wekka naye bayimbi bangi nnyo ababiyitamu so temunasangayo embeera yonna ya promota kubanyaga ne mutuuka wali ku show mumaze n'okukikuba oluusi naye tabasasula ka balance that is wabanga yabawaayo ka deposit at first gye bali bibaamu naye just mpulira bakiyita kuluma temunafunayo babaluma tubafuna twali tubafunyeeko naye ekyo kisigala kya buntu kuba ate kankubulire endonga enne anti ekola bweti omala n'omusanga era ewala omala noddamu n'omusanga so kati kiba ye kimulumiriza muli agamba ye naye kituufu abantu bano n'abalyaza amaanya kati bamusanzeeko nga baabalyaza amaanya singa muba muzeemu ne mubasanga like babasasula oba beebwalabwala nga tebaagala batunula mu maaso ne baweta ekkoona tebibulamu naye ate ekirungi ffe kye tulina nti twagala nnyo omukwano okusinga obukyayi kubanga ate industry kiri mukivaako ne mukyerabira you go on with bw'aba asazeewo okubasasula owera ate era bw'aba takusasula tugenda mukola ki sikusiba anti kati ebyo bibaawo nakola tonsasudde twalagaana naye kituufu omusiba naye anti balekerawo okuzanyira ku brand z'abannaabwe muyita mu bingi okola audio video promotion kati omuntu akulaba wali ku stage olwokuba yakubuukinze obusente nno obutini miliyoni emu simanyi 7,000 ogana alabanga wakitalo nnyo si kirungi nno okuluma muyimbi kasenteke kubanga nabo bye bayitamu bingi nnyo bingi omuntu oluyimba olwo olumu lwa performinze okuluperforminga awo kyaba ayisemu okuviira ddala ku muwandiisi okutuukira ddala awo performance eyo kiba kinene sente aba yazitaddemu nnyingi nnyo yes era ekintu ekyo si kirungi nnyo ng'olina promota ali eyo ng'osuubira okuluma omuyimbi bambi musaasire kubanga endongoosi nnyangu namwe mugimanyi so kati tuzzaako ki kayimba akapya weekali katambula promotion mukozeeko kye musobodde abantu bakareceivinze bulungi what are the future plans kati tulindirire ki mwaka guguno tugutuuse wakati tusubireyo ne ka concert kuba ennyimba zo weeziri ziwera concert obudde bwonna nze mba mbategeeza nja kuba mbategeeza naye nga ne projects empya zikyajja nnyingi nnyo era just nyongera kubasaba buwagizi bwammwe osuubira kufulumyayo nnyimba nga mmeka omwaka guno nga tegunnaggwawo sijja kubuula watubuuze manager bw'oba osobodde era naye omufuna tewaba wabi naye nga mwekyemumanya waaka mu store mungi nnyo mwiza n'obutamumalaawo yes so just abalabi ba fake media namwenna interview eno gwe beetuuseeko nsaba buwagizi bwo amanya bampita Vanesa Nansy channels zange zonna platforms zange zonna
Instagram Vanesa Nansy official, YouTube Vanesa Nansy official, Facebook Vanesa Nansy official, Vanesa Nansy, TikTok wonna. Ani atambuza accounts zino? Tubadde tubikwasaganya ne manager wange. Mwenna mulina password? Tekikyo tekirina mubuzi. Buli omu avunaanyizibwa ku kupostingayo. Bwe mbanze nfunye obudde mu comments. Bwe banze nfunye obudde nziddamu. Bw'aba manager ayinawo akadde asolera okupostinga. Wambadde ngenda kwebuuza nsuubira inbox teziyinza kubulayo ez'abakola ki, ez'abaagala okutwalako out. Ozihandolinga otya? Naye ndowooza manager yasinga n'okuziraba. Omuntu alowooza ayogera naawe kumba ayogera na manager. Kyonna kye kiba kiri naye ze kyenjagala mba nkimanyi. Bwe mba saagala out. Mbu tobaddamu. Oyo nno ye fani wo Vanessa akuweereza inbox ka messenger oba ka Instagram. Kituufu. Naye just bafani tuba tulina engeri gye tubahandolingamu. N'amanya nti fani kiba kikoma wano. Ofunyeko ko ku bad energy ku social media okwo? Mbadde sinaba kugifuna. Abaana tebannakuvumamu. Abaana abo bavuma. Mbadde sinaba kugifuna. Obadde ofunye kusiima kwokka, love yokka gy'obadde ofunye ku social media? Era mbakubiriza nnyo. Spread more love than hatred. Kyagala ba haters. Neda tekibagana kubeerayo. Tekibagana kubeerayo ate mukwano oba toyina babeereyo naye tebakikulaga. Ne obondaze. Ze sifuddeeyo nnyo kuba ate Vanesa Nansy siri muntu wa ntalo. Saagala nnyo ntalo. However much gwe sikugana tandikawo olutalo naye ate naawe osooka n'okubyamu akafaananyi n'ogamba kyamazima omuntu gwe ndeetako olutalo kabi ki ke yali ankoze. Abo abaana babeera ku mirimu babasasula tiimu gundi ey'omuyimbi X kankozese Nakalema yatajja kunyiiga. Tiimu ya Grace Nakalema sebe esasulwa ekukube ku social media okwo nekuyisa bubi nnyo. Eno ebibaawo weevuze ezo zibaawo naye just fe tuba koyina kusigala ku mulamwa. Ena kusigala ku mulamwa gwoliko. So Vanessa si mufumbo. Vanesa Nansy si mufumbo. Kitegeeza anoonya. Siri mufumbo naye ate essaawa zino sinoonya. Kuba byenkyabala bingi nnyo. Goals zenkyalina okutuukako nnyingi nnyo. Kakati ate wengattamu ekyobufumbo ng'ate ne wenjagala okuba sinaba kutuukawo. Nyinza obutatuukiriza ebyo byenjagala. Mmere ki ekuwoomera? Emmere empoomera. Onina naye njagala nnyo ettooke n'ekyennyanja nga kiri mu binyeebwa. Y'emmere yange esinga okumpoomera. However much ne dishes endala nzirya ng'obumonde. So colors ki ezikkolera? Colors. Pink simbi, pink color yange. Black, white, green, blue. Awo ndowooza. Ne purple. They are good colors. Sigenda kubuuza lwaki. Ng'omuyimbi olinayoko instrument gy'ogezezzaako okuyiga okuvuga okuba kubanga tulaba abayimbi ennaku zino bagasseeko ekyokuba nti amanyi at least an instrument. Kituufu naye piano. Piano siri mubi nnyo njigezaako. Otegeera simanyi kodi zibiki ebyo. Njigezaako eyo piano. Okay. Emyaka wagaanyo gitugamba oli wa tribe ki? Ndi Muganda. Neddira Kkobe. Akabbiro Kaama.
kasolo sijja kulimba naye ze manya akabbiro kaama neddira kobe akabbiro kaama emyaka nina 19 ekyambe ng'okozesezza kyamaanyi Vanessa wetadde muti temwagala mazima so birthday yange when I'm making 20 nja kuba mbategeeza fiki nja kuba mutegeeza abalage buli kimu ekinaabaawo naye nga as of now you're sweet 19 kale nga tufundikira management ogiina katonda yeebale tusobola gifuna tutya okugifuna as in how tucontactinga tutya manager kubandoza buli kimu yakimala yena neetaaze ku mukolo gwo birthday yo graduation yo kwanjulako zino ebivulu bino ebikolebwa ebya bulijjo ogenda kunfuna ku 0755 094565 njiddemu 0755 094565 oboyina Vanesa Nansy akatalekeka bizibu biyinza okuba nga biwerako ebikyatutawanya mu industry yaffe eyawana e Uganda naye golooza ki ekyandibadde kikwatibwako naddala okusinga okutereeza endongo yaffe wano oba babuyinza oba yenna gwe kikwatako ebizibu bingi nnyo naye kati right now abantu kyetutunuulidde nga ffe abayimbi ye omuyimbi afunye atya mu ndongo ye ne waabanga takyayimba ssaawa zino tugambe tulina abayimbi bangi nnyo abadde bayimba mabegaawo naye nga ssaawa eno takyayimba naye nga ate music we bakyamupuleyinga so twetaaga gavumenti eveeyo etuyambeko mu ngeri yonna omuyimbi gy'asobola okufuna mu ndongo ye ne waabanga takyayimba naye nga music we bakyamuzannya yes kubanga tubeerawo n'ogamba nti bayimbi bangi ababaddewo ne bayimba nga ssente zokka ze bafuna ze zino nti agenze kuperforminga wano na wano naye ng'ate channels ezo zizannya waka waffe stations zizannya waka waffe TVs naye nga nze omuyimbi siina okola ki wenfuniramu ate bugenda ntuuka ekiseera nga Vanesa Nansy sikyayimba naye ng'ate waka wange abantu bakyamwagala nga ne radio bakyamukubayo so waka wange oyo mufunyemu ntya so nsaba abo buyinza mwenna buli gwe kikwatako asobola okulungamya etteeka eryo ne litandika okukola kansubire naawe ow'omufunamu paatiri as of now ng'oli ne management saagala kuwulira nti ate Vanessa yawukanye ne management ate kakati YouTube channel baagitutte ate simanyi ennyimba gundi ne gundi toziperforminga bw'onooziperforminga this and this will happen kansubire naawe oyinako copyright ne management yo munnange kale okujjako ng'oyinako otugamba otherwise nze ndabika nkusiibudde kituufu nyongera kwebaza abawagizi bange mwenna gye muli mwebale kumpagira era nsaba obuwagizi bwammwe nno kubanga wakankyaleeta mungi nnyo wakankyaleeta mungi nnyo just mbasaba obuwagizi mu kyonna kye mbandeese just kukiwero kaminga ne bandaga omukwano nawe fiki nkwebaza webaleka interview kano webale akadde kano it was a great moment neyanziza nnyo mbagala nnyo check out my YouTube channel banaye musubscribing kubanga buli kapya kensuulawo buli subscribe nzobo jakafuna okubena akade ntumiddeko manager wange abantu bagambe manager sebagala nkutumiddeko nnyo ntumiddeko abawagizi bange bazadde bange mbagala nnyo
bafanzi bange mbagala nnyo abantu b'ekajjansi mbagala nnyo yeah. Nafa be Masaka otwagala nnyo. Namwe mbagala nnyo ate muri munsi yammwe nga lwaki otwagalira muno obutakataka. Masaka mulina leve endala mwete muli part of you. Tuli munsi yaffe. Naye nga kyomba mmanya mwena muli baakabi nnyo. Yes. Kale ye Vanesa Nansy gwe mbadde naye olunaku luno olwaleero gwabadde tamumanyi nsuubira omutegedde bulungi nnyo. Check out for her music ku social media platforms zonna kwalinga bwakugambye ne music we gyali ku YouTube channel yegendayo subscribing videos zirabe kasharing katambuze kabune kateke mu WhatsApp groups zolimu kateke ku status kateke buli wamu katambule at the end of the day bano be baffe munna Uganda nga gwe ategwe jjo kusanga munnaye ng'otuubidde mu mbeere mwagantu gundi ono nno yannyambako akayimba kangu katuusa wano na wano kamukolereyo bwekini bwekiti tekiba mu mbeera ya mpankuwe naye nga bw'omanyi of course omuntu alina kye yakkolera kiba kizibu nnyo list okola ki okumwerabira kale tupromoting ennyo abaana abaffe abawano abalina talent oba oliawo kale n'ebyebweru nkimanyi bibanyumira naye ate musoosowaze nnyo ekyawano ate mulyoke mufulume eggwanga Uganda njagala obbaagaliza ekiseera ekirungi ng'olaba Africa Media subscribe like comment share sijja kukoowa kikugamba n'akade okanyige programs zino we ziba za premieringa ozifuna butereevu nnyo nnyini ddala idi temundyako idi baana mmwe temundyako idi Vanessa tuve wano